ekituufu kiri nti Makula yantawaanya nnyo, ebyange byali bizibu, sitole entuufu ndigiwa mudda nga byonna biteredde, naye siri erabira lunaku lwe yanzikiriza ng'ennaku z'omwezi 25 ogw'omusanvu 2017 kasita yakkiriza bwe ne muvuga ne tugenda twajjukira mu mabira nti nnyina lankyawa ku Kanani kye bayita laavu, ne tubulira eyo Budondo, naye ng'ekyatwala Budondo okimanyi, mutwala gyesituukanga, mutwala ku source of Nile. Twatuuka ejjinja, waliwo ebipande bibiri, erimu libalidde eno jjinja, neddala libalidde eno, kuliko abo ekipande source of Nile obujagaali biki, nawetaawo ng'ojonze nali ngenzeeyo, ne tugenda n'abeera confident nti gye mutwala manyiyo, ne tuyingira ebyalo, twagenda okulaba tutandise okusoma obupande Budondo manya bukoze bitya, ne tusanga abaana ng'empala omwana agyambaddeko oludda olwo, ne tuweta ne mugamba tulabika mbuzeemu katono. Owulidde, naye kubanga yali annumiriza ebbanga ddene ng'akasende kange yakagaana, we wava sitoola eri ey'akaleega ak'obukadde obubiri. Bosirise kuba eri abaali babuuze ne wali akaleega ka bukadde bubiri, kayinza obutabayo ne gwo kabeera nako, gw'omugamba buno obubiri bwa kaleega, kati ye yamanya bugula nte. Era ekyo yafuuka milestone namba mu relationship yaffe, talyerabira nti olunaku lwasooka okukkiriza nisobola omuwa ku ssente, nakwata obukadde bubiri ne mbutuuma n'erinnya buno obubiri, genda ogulemu akaleega. Aka simanyi oba yabuwaayo, naye sente ezo wazikozesa otya? Baba jatuwe sitole kuba bagamba yagula akaleega kalimu wifi, manyanga akakola katya, akaleega kamakula twakazudde nga mwakazuulawa obukadde obubiri benakuwa ndigenda ogula akaleega. I find the sentence wasooka okukkiriza okuva mu mikono gyange, wazikozesa otya? Yes, yebaziwe. Bw'oba owaayo kasente akatini ku muntu buli omu bwali, nti nga bw'ona ogamba kankuwe naye nga sinti zatteeka ezo nti ninomuwa, oba ogulayo bu necklace omuntu omutwala out n'omugulyayo ka gift, bw'aba talina simu ekyo kiraba bulabi n'ogula. Ebyo ye ngamba ebyo by'ogaba, naye Musumba tetujja kuddayo eyo. Naye Musumba agenda okumpa ssente, yali birthday, nangamba nzikiriza nkuweyo ekirabo. Kati ekirabo ekyo nze nga njagala kulaba naye asobola joking lyawo, ne mga agenda mu supermarket, njagala ekirabo bwe kiti ne bwe kiti. Ebintu ebimu byabafumbo bannange. Monada kulw'omukaaga oba mulidanga maze okufumbiriganwa. Naye mu language y'abaagala n'osobola otuma munne ekintu kyonna ng'osaaga. So mutuma ne mugamba mbadde nsaba oba ekirabo kyange nga nkimanyi tasobola kubeera bold nga eringa ngeri yakumwejjako. Ne mugamba omanyi genda mu dduuka lyonna oba supermarket yonna onguleyo akaleega. Okaleete. Tujja kwogera n'abafumbo muno bwagula oyambalamu n'alaba. Oba kakutuuse. Aha. Kati nga nze nkimanyi status ye tasobola yingira mu supermarket oba dduuka n'akagula. Kati nga yali ngeri ndala gye mmanyi yesobola omugamba nti toleeta kintu. Kati bwe yadde enkeera n'akwata ebbasa n'aŋŋamba akaleega kaako. In fact yateka ku buliri ng'azze okundabako n'agenda. Kati bwe yabiteekawo ankubira simu ng'agenze ng'akimanyi cash sijja mukkiriza. N'aŋŋamba naleesa akaleega naye nakatadde awo side wano ne wano. Ngenda okeberanga bbaasa ng'erimu obukadde bumeka. N'obukozesa otya? Si kyekyamulesa. Obwo saabugaana saabusaba. Tebwayinako kintu kye mugamba nti njagala za rent, njagala za nviri. Kyali kiki? Kirabo. Ekirabo tebakigaana oba muntu mukyamu.
atalina mpisa tebazira kirabo so bwekitwala wabukozesa ki azimpanga mami wange yalina looni mu Stanbic Bank nga bamubanja akadde kamu emitwalo ago natambulirawo enkeera ne mugamba mami sente ngenda zisasula omusaala banyongeza namuwa in fact kamu 3 10 alyeko newasigalawo ameka nenkubirako omukwano gwange nemugamba njagala kugulirayokko ku kintu kyoyagala ki n'ataba mubi ekintu kyeyali yagala kya mitwalo 10 n'egyo omanyi sente zootakoze ennyangu zakusaasaanya nengabakaawo nengera nengulayo KFC nengulayo kuki Musumba lugendo ziba olunaku olwo nga zesigaza ne rent tawera tungamba tuwagula ku kaleega nali ngula bwebiri mtwalo bukadde bubiri kubira Yesu engalo ez'amaanyi